waliwo olugero olugamba nti nga tonnafa tewevuma nsi. Munange olugero luno lutuukidde ddala mu mbeera eriwo ssaawa eno. Munange waliwo Kadaama yakera ku makya mwaka gumu n'ekitundu oguyise nabeera nga ate yakwata ekkubo n'ava e Kampala n'agenda mu ggwanga ly'e Saudi Arabia okubeera nga ate anoonya akasente. Munange Kadaama oyo bwe yatuukayo yatuukira mu kiyumba kya baba ne mama era nga munange babaddengawo okumala ebbanga ddene nnyo nga babeerawo okugamba nga alaga nti alina empisa era nga abaana bewaka bamuwagalira ddala okukamala obukamazi era nga ne mama yennyini amwagalira ddala ssaako ne baba. So munange abatera okubeera nga temubeera mu biyumba by'Abawalabu mbitegeera bulungi nnyo. Abawalabu batera okubeera nga tebakyaza abantu ab'enjawulo. So baba ono yayinayo muganda we omuto myaka nga 25 era nga muganda we ono y'omu ku abo ababadde nga bajja mu maka ago aga baba okubeera nga ate bakyala era nga buli wabadde akyalayo Kadaama ono abadde amuweera ddala keya ennungi era nga badde amulabirira kakaawa katuukira ddala mu budde oba kagaawa kakofi ku buusi nga zituukira ddala mu budde. Munange embeera eno yasanyusiza ddala omwana ono ow'obulenzi muganda wa baba omuto era ekyazzeekawo kwe kubeera nga te munnange ayatulira omwana ono ow'obuwala nti munnange njagala kubeera nga ate nkuwasa. So era nga njagala kubeera nga ate nkutegeeza nti Kadaama officially yafunye baba era nga munnange baba ono ebimu ku ebyo binasobodde okubeera nga tenfunako basobodde okubeera nga temunange batandika okuzimbira maama wa Kadaama ono ennyumba e Kampala era nga ndowooza mwezi gwenda kubeera gwa 12 oba January awo kusinziira ku information gyenfunye baba oba muganda wa baba ono omulenzi omuto agenda kubeera nga temunange asetula ave mu ggwanga ly'e Saudi abeere nga temunange ajja mu butongole ayanjule omwana ono ow'obuwala era abeere nga temunange amwefulira kano amawulire agenda mu maaso side ze. So gwe wena Kadaama oba planning okubeera nga togenda mu kiyumba ky'omuwalabu beera nga togenda ekyamazima kiri nti nga weesetinze bulungi nnyo empisa beera nga te ozikwasiza ddala bulungi nnyo kali kamuwoomya bintu byonna bonna beera nga te munange okyalira sengawo kubanga munange oyinza otuuka mu kiyumba ky'omuwalabu ate nomaliriza nga eyali Kadaama ate nomaliriza nga munange ofuuse mama. So Kadaama ono tubeere nga te tumuyozayoza olw'ebyo byasobodde okubeera nga ate atuukako era nga mu maaso awo nja kubeera nga te nkuterawo ne mu videos musobole okubeera nga te mulaba ku mwana ow'obuwala ono yesobodde okubeera nga te munange agwa mu bintu era mbere nga te mumukongratulatinga ye mujeewo emitima emibi mbere nga te mumwagaliza kubanga leero kiri wuwe enkya munange tomanya Mukama Katonda ayinza omaliriza naawe ng'akikooneddemu naawe n'ofuna ekintu ekifaanagana bwekyo. So byonna bigenda mu maaso side zeeyo mu ggwanga ly'e Saudi Arabia era ngenda kubeera nga te akuterawo n'obutambi buno tulakalira like nga sharing ku abala comment section open wansi awo tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza golooza ki ku nkolagana eno eriwo eya Kadaama ne muganda wa baba ono gwolowooza wa gye binaggwera genda wansawo abeera nga ate otuwa endowooza yo subscribinga oleme kubeera nga tesoma mawulire kikawo ekiti ate mu budde n'ensonga endala nnyingi nnyo kamere nga te nkomawo temubaawo. Actually kimu ku bye banvunaana nti siri hambo naye muntu ki ali hambo okusinga oyo agenda neyeteeka nakkiriza neyeewetako bwati n'atuula ku minzaani n'abantu be natudde nabo ku minzaani nga mwami Sebuufu y'omu ku bali ku pano eyo n'abalala saagala kwogera ku pano naye ŋŋamba nti gundi avuganya nange ne gundi avuganya nange nga ordinarily mu mbeera ya bulijjo omuntu yandigaye bugambye no I must give way naye nintuula nabo ne bampita nintuula nabo mu tenti nenva mu tenti nengenda mu kasenga akaddako actually ku lubalaza nenva ku lubalaza nengenda mu kasenga akaddako najja ki ekyo bakiyita humility eri ababadde banvunaana obutabeera humble oba mwetoowaze naye honorable but you see oyo yenze nekkakkanya kubanga Bayibuli bwetyo bwe ŋŋamba mwami Sseggona obwo bwe buzibu
njagala tusooke tukkiriziganye nti ebyasudde ono kanyoomonyomo olugezigezi n'okwemanya be yagenze nabo mu vetting yabanyoomye ye yawulidde nti yow'amaanyi yekka ali mu reesi abasigadde banafu so nga ate obunafu olw'okubanga obeera tomulengera ye abeera akulengera nnyo kubanga gwe obeera tewamuteekako birowoozo ng'olowooza omusobola kati ye asooka n'amanya nti omusajja ono asobola kumpanguza ki mu balowoozi nti kino nze ŋŋenda kukozesa ki mu bunafu bwange bwetowaze obwetowaze buno kisumuluza ekiggula ebingi ennyo ekiggulira n'okumanya amalala gasibirayo okumanya kubanga oyinza okutuuka ekiseera nga kyeweetaaga kiri kimu kuwuliriza yeekolera agambye eki mu butategeera bwe mu bunafu bwe asooka okufunira poyinti gwategeera n'ogizimbira okwo n'osobola okumumegga oba okumuwangula seggona tosobola kukulembera ggwanga Uganda kubanga otunuulira nnyo abantu wansi ne mu kawompo seggona information efuga eggwanga eva mu b'obutale information efuga eggwanga eva mu bayizi nti mbadde njigga n'ensanga abayekera information efuga eggwanga eva mu bantu batyo otherwise omukulembeze w'eggwanga ba advisor be baali baddenga ba pulezidenti bansi ndala naye olowooza lwaki ba advisor be beebo ate era baba wansi we kubanga yabeera waggulu mu cabinet temuliimu asinga pulezidenti bunene naye ate pulezidenti kimukakatako okuwuliriza cabinet kubanga eyo yentambuza y'eggwanga kuba pikica nga Seggona atudde mu lukiiko luti olwa cabinet eri waliyo ba ministers n'eri waliyo ba ministers nga ye pulezidenti atudde minisita kyagenda okwogera pulezidenti awulire nti ono ayogedde ekyensa kale bw'anaaba amuwadde omukisa ogukiwuliriza wadde nga takisengejjezza anaamuwa omukisa oguwanika omukono n'atamugaa genda otuule mangu ogenda gwe kwogera kituula mangu gwe so ebiseera ebisinga buli wooba waggulu bano abali wansi batunuleko be balina kye weetaaga kuba oluusi mu ndowooza zaabwe ez'ekibuyabuya osobola okuzimbiramu endowooza ennene ennyo naye kino kyeraga lwatu nti Seggona yagenda mu vetting committee nga bagenze nabo abanyoomye era ye ng'akimanyi tyagenda kubawangula ekyamuleetera obutaddamu ndowooza bibuuzo bya nsonga kubanga yalowooza nti bakimanya bitegeera ebiseera ebisinga ogenda mu banka nga ne banka manager yaziika naye ng'ate olina okumuwa ebbaluwa ez'obwa next of kin olina okumuwa ebbaluwa ez'okufa kw'omugenzi oba ezoleka okufa kw'omugenzi nga gwe next of kin okusobola okukuwa eby'omugenzi nti neeyakuziikirako bwe kituuka mu kiseera ky'amateeka akusaba ebbaluwa ey'okufa kw'omufu kakati siganye nti oli mugezi era oli mumanyi naye bw'otuukanga ku desike kwe bagenda okukwokyera kajojijjoji w'ebibuuzo biddemu nga kandidenti so singa omumanyi era ebimuleka kubibuuba kyogamba bakubuuza nti awano leka naawe masowarukamba oyinza okumbuuza ekibuuzo ekifaanananga leka naawe n'okiyitako otyo walukagganadde nakiddamu abaakusinza manager banka choga tewaziika maama ati baluo nsaba yaki nina manager banka leka kolo choga tewaziika maama kakati walukagga tukkiriza tugaane oyo omwami Seggona tukkiriza tugaane olwatuuka mu vetting committee waliwo ebibuuzo bye yabuusa amaaso olw'okuba akimanyi w'amaanyi aliwo yengambye nti ate ng'ensimbu yakkiriza dda nti mugezi kati yagenda abanyoomye bano kati ate baba nafu ba Walukagga ne bagenda nga bamwetegekedde kubanga bakimanya nti bagenda kulwanagana na musajja ebiseera ebisinga buli lwe weemanye sajja n'obumanyi kikukkakkanya kakati
ebiseera ebisinga betulabanga abanafu muffe babeera b'amaanyi nnyo lwakuba nti ffe tuba tulowooza nti amaanyi gano ffe tuba tugayina ffekka naye nga n'oli bw'akwata obulungi ensonga ze asobola okubeera ow'amaanyi. Mukulu gundi oyo Sagona tamanyi kuvuganya kuli siriyasi. Buli kuvuganya agala kukutwalira ku mutendera g'amaanyi ge. Katugambe wano twabadde ku semi-final nga tugenda ku final. Teri ttiimu etuuka ku semi-final nafu. Era okitwala nti buli mupiira gw'ogenda okuzannya gubeera gwa nsonga. Kuba gusobola okukendeereza ku mikisa gy'okulya ekikopo, nga ne bw'oguwangula gusobola okukwongeza ku mikisa egy'okulya ekikopo. Tewali ttiimu gy'owangula ne bagamba eno ebadde nnafu nnyo tukuwadde obubonero 2. Manchester bwe wangula Arsenal oba Man City obubonero bubeera 3. Era bwe bagikubwa efiirwa 3. Toyinza kugamba nti Manchester wangudde ka Brighton katono nnyo ka Brighton City tugiwa obubonero 2 bonna bubeera bumeka 3. Meaning buli ttiimu gy'ogenda nayo mu kisaawe ebeera y'amaanyi gwe ate eba yayiseewo okutuuka awo. Tewali maachi nnafu, buli maachi ebeera ya muzinzi. Era buli muzannyi abeera mu maachi eyo abeera w'amaanyi kuba yaba yayambye ttiimu okutuuka ku lutendero ogwo oba ku luzannyo lwa mutendero ogwo katoyina gw'oyina kunyooma. Buli gw'oyimirira naye mu kisaawe abeera w'amaanyi, abeera wa bulabe era asobola okukusuuza obubonero. Kakati eno Manchester United yali ku mupiira ogw'ensonga naye ng'egulimu ne ttiimu entono, teyafa ku bunene bwa mupiira yafa ku bunene bwa ttiimu gyegenda kuzannya nayo. Tukkirize tugaane nti bawaluka banyooma. Ne mu kakiiko k'ebyokulonda olabika tewakolerayo ekyo ky'olina kukolerayo kubanga wali omanyi nti bakimanyi nti oli w'amaanyi. Naye nze nkuwadde ekyokulabirako manager wa banka eyakuziikirako akusaba ebbaluwa y'omufu ng'ogenza okunonayo empiira ze nga next of Kiini kusaba empapula oba ebbaluwa eraga nti ddala gozze okunonako ssente ze nga gwe next of Kiini yafa naye nga yaziika. Kakati ojja kwesanga akakiiko k'ebyokulonda gwe wakagendamu okimanyi ndi w'amaanyi ensonga lwaki nga newe wafuluma ng'oggyeko bwe buba nga si butamiivu naye nze gwe mulaba wano nze candidate aliwo singa tebubeere nga butamiivu. Kakati ekiraga ne munda wakanyooma olaba ne lwe wajja mu mawulire wakanyoomerawo walukagga ye n'anoonya amaanyi ge mu bunafu bwe. Era obunafu bwe muyajja amaanyi ge ne gafuula amaanyi go obunafu bwo era ne gakufulula. Obunafu bwa lukagga ne bukufulula ku Kirimaanyi. Kino ekintu kye tugamba nti okwogera nga weenyinyimbwa simanyanga okwogeza amalala munanga ate ffe ekyo tekitukwatako ng'ekitebe kya National Unity Platform oba abakulembeza akakiiko k'ebyokulonda tebibakwatako asiro ngaazi olina abantu oyinza okuba eyo yesitayiro yo. Ffenna tetukkiririza mu butamiivu. Naye ate waliwo omuyimbi Dax Katero yayimbanga omutamiivu. Am I speaking to Nakato? And Nakato, the boy you met at the airport, airport. Kati nkomye wumva Toronto. Nyena kati kibaawo ng'ekyobutamiivu si kya buntu naye ate ono gy'aleesenga sitayiro ye n'abawagizi bagiridde. Kati kikiri understandable singa okwenyinyimbwa n'amalala n'abantu be beebusiro babadde bakikukiririzaamu era nga bakiwagira then kadi oba osanga waali gifunye naye nabo baagamba atukinagukira. Bwe tumubuulira ensonga zaffe atuddamu atukinagukira bukinagukizi. Kati ne kifuuka obunafu bwo nti okwematizaako ground yasooka n'ekitwala nti design paka we yatuuka ekiseera n'ekiraba nti buno bulwadde
buno bulwadde tebulina kye bugenda kutwongerako okuggyako atobujjanjabi ne bagenda ne bafuna eddagala lye bayitaani walukagga ne babujjanjaba. So nabwe ekito mukadde waffe amaanyi go gakwikekwikeko n'okumanya ku kwa nsonga nnyo era kukulu ni kiraga nti kati kwe kukulwanyisa era kwe kukkuba. Imagine anze n'okunteeka obuteesi baga siri mwetowaze ne bwetowaze ekyobusinga omuntu alinganga nze okunteeka mu vetting committee naabo baako kyolabirako mu 7 kimu kyatirisiti ewaali wagenzeko Katumba oye naye yagendawo nti atilisiti ewaali wagenzeko Katumba oye naye yagendawo bwe bato bwe bafuga eggwanga kiyinza okuba tekyamusanyusa naye ate yalina okukigumya kuba weekiri. So bonna be wali nabaawo mwali ku leve emu mu budde obwo kubanga mwenna mwali mugenze kusaba. Bwe mugenda okusaba weegenderezanga nnyo omuntu akwasa ekisa kakube kusuula CV. By the way, smartness, rightness bisobola okuyisaawo. Sabo waliyo abantu ku nsi kuno abafuna emirimu lwa bwetowaze n'agenze ne babatunuulirawo mwenna n'ebitabo ni mukugu ne batunuulirayo atenkana naye ebitabo ne balaba nti okusinziira ku kampani kyeyagala mu budde buno eyagala bakitunzi fayini wasoma obwakitunzi naye oyinza okuba okusoma kukungi ennyo kuyinza obutakusobozesa kuwuliziganya n'abantu bataasoma. Omuntu asobola okukola statement nga Medadi Lubega Sseggona akali amenvu gy'akoze ayinza obutaba mwangu okuggulira mulonzi ayambadde essaati ey'ebituli oba ayambadde empale ey'ebiraka naye ayinza omukimba ayinza okumulaba nga atasaanidde ekibanga walukagga tasaanidde nga kandidenti muno nini n'akalulu akalinga ak'omuntu nga ye kali useless. Olaba ebiseera ebisinga abantu batera okwagala abantu ababafaanana. Kyegendereza singa balaba nga gwe atabafaanana waliwo amadaala mangi nnyo okutuukako batera okufuna omuntu abafaanana kubanga bo baba bakiraba nga yanaaba omwangu ennyo okubategeera okusinziira ku ntegeera ye. Entegeera ye eyinza okuba ya waggulu nnyo nga tekusobozesa kutegeera bya wansi mu nga ya waggulu nnyo. Waayo okutuula obutuusi n'abo nga kuwa. Era singa tugenda mu gavumenti nga gwe Ssaabaminisita ani gw'ogenda obutalengeza mu ofiisi yo singa onaafuna position kubanga kakati oli ku profession naye singa onaafuna position waliwo omuntu gw'ogenda okutunuulira oleme kumulengeza. Era magezi gaani g'onaatwala. Let us assume the president today na information ogyetaaga mu mulago tomulengeze. Omukulembeze naye aba n'amaaso abiri kyokka ate aba n'amaaso mangi singa gawa omukisa okutunula. Kakati gano amaaso gano amangi bwe ganaakuleetera alipoota nagwe president toganya omu okusinziira ku ngoye zaabo kumanya kwabwe n'obuyigirize bwabwe tonyome information gye bakuwadde nkimanyi nti omuntu eyasoma fayina abeera musukkuumu nnyo naye singa tusanga omuntu gwe batemeetemedde mu kkubo batemanyi nti ataasoma nange eyasoma ffenna tubeera tulabye era ebubeera mujulizi mu kkooti bonna bukonsidaringibwa. Lwaki gwe olinako boonyooma ate bannaggwanga ne bassa eggwanga muwangaalira mu constituency emu
Kyekikulowosa nti banafu nnyo tebagwanidde ate nga bazze. Yes, oli asobola okubeera omunafu nga tazze, naye omuntu yenna azze era akulaze nti ayagala mutekeko ebirowoozo ne bw'anaabeeranga munafu atya. Idi Amin ekyamukubya kanyoomonyoomo. By the way, akanyoomonyoomo kaleeta obusiru, simanyi oba mukimanyi. Kanyoomonyoomo kajja n'amagezi n'amaanyi n'ate kaleeta obusiru n'obunafu. Nyerere bwe yaboggola, Idi Amin yagambirawo nti Nyerere mumusobola, n'addayo emmundu akube erumba olwamutwala. Lwerumba olwakola ki? Olwamutwala. Kanyoomonyoomo. Oyita Ojooko, ekyo kyoli kye yafa. Oyita Ojooko, ekyo kyoli kye yafa. Era ebyo bagamba Museveni ye yatta Oyita Ojooko nga yamusanga abamuwanga be batta Oyita Ojooko. Andi yatuuka ekiseera ng'abalangira senga sinze, senga gwe toli vice president.